Alright. Ngenda kubawa ekigula luggi. Bwe mmala obbawa ekigula luggi, nyongereko security alert. Bwe nzijjako security alert, ntandika information. Atannayanguwa, atannatuuka tegeeza munno sharing a video. Alright. Kambawo ekigula luggi kya leero tusimbule. Naye ndowooza nga sinabawa ekigula luggi. Kantwale omukisa guno okutegeeza bannayuganda mwenna naddala bakomerera mutukola emirimu gyegyo mu social media. Mwebale kukola mulimu ogw'okwogerera enkyukakyuka n'okutaasa bannayuganda. Buli akola live, oba oli ku Twitter, oba oli ku TikTok, oba oli ku bwenyi w'ekitabo, oli ku WhatsApp groups, mwebale kukola mulimu ogwo. Wabula ngenda basaba tubeere beegendereza nnyo ku stunts oba ne diversion enteeketeeke ze batuteekateeka. Speed nnene nnyo. Tetwagala nnyo batwale mu ntale zimu ze tutajja kumanaginga. Okusookera ddala mu buvunaanyizibwa ng'abantu njala kusooka okusaasira ab'enju y'omugenzi abafiiriddwako muganda waabwe gwe bagamba nti Allah yamujjululidde mu kanisa eya Bujingo. Kitalo nnyo ddala, Mukama amuwummuze emirembe. Naye tusiiba tubaga ebigambo bino nga mbibuusa amaaso. Bano abasajja bajja kusaanyaawo na kunona nsimbi. Ngoberedde emboozi eyo okuva jjo. Naye nga si family genda bali ku mitimbagano ekaaba, sinnalaba wantu wonna Bujingo n'ekkanisa ye gye bavudde okwogera ku muntu oyo yafudde yamu ku ndigaze oba okubaako kye bakoze. N'olwaliro mu mmisa gy'asabisizza olwaliro, sinnawulirayo kigambo kyonna kye boogera ku mukyalo yafudde, wadde okubagiza, wadde okugamba nti bagenzeko mulumbe. Wabula kye bakoze, wenjagala mutegeere ebintu bino, era njagala nnyo bannayuganda mwegendereze nnyo abasajja bano. Omusajja olwali abadde mu ssanyu ayise ebbalamu, ayise famire makula, ne babeera nga bali mu kusanyuka nga bakola byabwe, naye ng'omukyala afudde. Ninda ka video kaakano, baba omwana akakoledde bulungi nnyo, ataddewo ne ngono ali mu kucakala ng'eno abali mu kuziika. Wulira. So, ekitalo nnyo abooluganda akona emikwano abafiiriddwako omuntu wammwe mu njege eyo, naye tetulina kyakukola. Katonda yasalawo era yagaba obudde bwonna. Kitalo nnyo ddala. Ne mutegeere abantu bemudiringa nabo nti bo bajja kusaanyaawo na kutwala buli kimu. Kati mbagambye kambawo ekigula gitusimbula video. Alright. Mbalamusizaako mu nnyo bonna bannayuganda abanyumira programu eno ey'omuli Mulangi Mengo naddala mu kanyumiro kano ak'ekigula luggi. Akanyumiro k'ekigula luggi kalungi alakaweereza mwenna abasajja n'abakazi abaganda abakyalinamu ekigula amagaledde oba bakyalinayo ensimbi. Ekigula luggi kino njala mu kiseera mu kitambule ku buli muntu yenna alina ensimbi era ng'okyalina ensimbi ng'oli Muganda. Alright. Ekigula luggi kyalo ngenda kijja mu njogera egamba nti kiri mutu kimanya nyinikyo. Kiri mutu kimanya nyinikyo. Lwaki ekiri mutu kimanya nyinikyo? Nti ebiseera bisinga buli muntu bw'abaako ekintu kye ng'akyekuumidde tebaayo muntu n'omu atera kimanya. Nedda gw'oteekeddwa okuba ng'okyemanyidde wekka. Era bw'ogezaako n'okisumulula n'okiraga omuntu omulala kiba kitegeeza kisaasaanye. Edda nno Abaganda baagambiranga nti omu amiimira, ababiri babibira, abasatu basatulula. Nti ekintu oba okyemanyidde bumu osobola okukikuuma. Era mubanga mukimanyi bibiri, wattu musobola okigezaako kikuuma. Wabula bwe kigenda mu owokusatu kiba kisatulukuse. Oba tokyalina kyama. So ng'ate ekikufuula omuntu obaako obuntu, ekikufuula omuntu kye kyama ky'okuuma nga twali muntu yenna aba akitegedde. Naye kasita oba ng'oli muggufu nga tolina kyama ky'okuuma, kitegeeza oli bwereere era oli bukunya, buli muntu asobola okukulaba. Kati buno obubaka njala bugende mwenna Abaganda abalina ensimbi okuli abakyala n'abaami.
kiri muttu kimanya nyinicho. Abaganda mwenna abakyalina ensimbi oba ku nsimbi abakyalina ku nsimbi ze tuyite sente abayina amataka abayina amayumba n'abayina business njala basa abanyabo ne basebo mu mbeera ebo eyakafandali ngedya lyobukadde ngenda basa baba mama ne bataata ne wankubadde nti buli muntu waddembo okwolesa kyalina naye ate mu mbeera no gye tulimu eyasibajja okwota bwasinga nyirimu entannama nga yajja kuzisa nakusaanyaawo naddala mwe Abaganda ngenda basaba nti kyandibadde kirungi nnyo okuba nti mwolesa obugagga bwammwe n'ebintu bye mulina mu ggwanga ettebenkevu nga lirimu amateeka so si eggwanga effunga Uganda nga n'abajja okusaanyaawo bakyatunda balaba. Museveni agezezaako okuyigiriza Abaganda okubajja mu bizinensi okubajja mu kulima okubajja mu by'okusuubula na buli kimu kyonna era akikoze naye era ekyali Abaganda wattu abakyalina akawugo n'ensimbi nga bakyakalina naye obuzibu balina nti Abaganda basinga obungi mwafuna ekisiraani ky'okwagala okwemulisa oba okweraga nti mulina. Wattu njala kutegeeza YouTube bajja nakubuuza nti owaaye obugagga bujjawa ensimbi wazijjawa ennyumba agizimba otya ya ssente mmeka abatazze kubuuza mirembe nedda abasindikiddwa ku mulimu gwa kutandika kukola kituyita survey oba search okumanya olina ssente mmeka wazikola otya biki byolina era wagenda okuyitawo akaseera mpawe kaaga gwe bajjako interview ng'otandika okufuna ebizibu eby'omujjirano ekikuviiramu nga nawe kennyini bakujjawo olw'ensonga nti mission eba nteekateeka temumanyi. Kale gwe omukyala n'omwami Muganda ng'olina ku ssente ngenda kukusaba sooka wuwale kamera banga Abaganda bajjajjaffe baabeeranga n'ensimbi ezaali zitokomuka n'ebyobugagga naye nga kizibu nnyo n'abantu okumanya nti oyo omwami Mugagga oba alina ensimbi wabula babitegereranga mu kugabana singa aba afudde nga bigabana mulumbe oba babitegeranga alina ekintu kyayagala okwetuusaako naye ennaku zino mugufudde mugano eyaguze emmotoka n'ajja ku social media n'atandika okweraga nti yaguze emmotoka ayina essimu zino maaso asatu n'aga nti nze nsinga mu Kampala siryansobola naye yazimbye ennyumba naye najja neyeemulisa nti nze nsinga nina ennyumba n'avudde ku kiro ng'akuttemu obusere najja neyeeraga nti nze nina ensimbi wattu byolaga eriyo bibenyeeza era ojja kukomekkereza nga buli kimu ekifiiriddwa kubanga Museveni gwe mulimu gwe ngera kutegeeza obutongole nti okumanya Museveni yasonyiwala eri Abaganda ayagala batta njala kutegeeza ensonga lwaki kati amataka gamwe bagabba batwala ennyumba zammwe batwala bizinesi zammwe era n'abasuubuzi mwena babajja mu bizinesi lwa nsonga temukimanyi nti mission yakwavuwaza Baganda. Mu Uganda mukimanyi bulungi nnyo nti okusasula omusolo omuntu ateeka ogusasula naye bagamba n'ogwo tebasasula musolo so nga ate musobola nabo era kontena zaabwe ziyingira nga tesasudde emisolo gwe Ssekamatte oba Nakiyingi ne bakusasuza omusolo gwa mirundi 3 kino kikulemesa kuba mu business olw'ensonga y'enteekateeka yaabwe era wayita akaseera mpawe kaaga munnange ne bakwabya ne bakusiraanya. Kale ngenda kugamba kiri gy'oli okutwala information gye nkuwadde ng'ekintu ekikulu oba kiri gy'oli okusigala ng'okola ky'okola weemulisa ebinaava mu kwemulisa ojja kukwatisako emikono 10 nga nina bugisi mufungize byenkugambye oli wadde mobile kandi nkugambidde naye nga mission weri nteeketeeke erimu ekitongole kya Chief National Military Intelligence erimu ekitongole kya International Security Organization erimu ekitongole ekya CID ne bambega ba Museveni abatambula ku byalo ku biro nga bakyakebera abagagga Abaganda basigalamu nga bakolako profile kati oli wadde mbokusigalamu kamera nga weesoma nti oli mugagga era ensimbi zikuyitaba ekinaddako bajja kuziikirwa mu kusaawa either 8 oba 10 oba 12 bwoba mulongo ebisigadde buli neebaza nga mutegedde ekikulu kya byonna otherwise basimu ogenze mbibagambye era nga nfundikira ekigulano gye kakongereko nakano nazzikuno Abaganda nga tulina empewo zaffe era ezitubuulira ki ekinaabaawo era ogenda kyewala otya mu bulamu bw'omuntu yenna gy'oli bw'oli Muganda oba toli Muganda buno bakanjagala obwegendereza ennyo abantu bangi batukolako ebikolobero mu kumanya oba mu butamanya naye ebikolobero basobola bikola batya omuntu asobola okukolako ekikolero ng'afunye ekintu ekimu ku ekyo ekikwatako njagala nnyo weegendereze oba ali otutta obudde okubuuza omuntu gw'osabye ssente n'azikuwa ne gw'osaba ssente n'atazikuwa wabula n'agamba omuntu amuliranye nti gundi omumpeere ssente gw'ogamba talina ssente mu nsawo bintu bibiri wali osabyeko omuntu ssente n'azikuwa nga tannakyeyeekengedde n'osaba omuntu ssente ng'azirina n'agamba nti sirina ssente wano naye n'agamba omuntu amulira nti gundi omumpeere ssente gy'azikuwa ebintu bibiri byegendereze sijja kulambula nnyo ku nsonga eyo wabula byegendereze nnyo abantu ababiri banjawulo omuntu gw'osaba ssente n'azikuwa ng'azijja mu nsawo ye nga takwekengedde oyo takwekengera era takulinamu nkenyera wabula omuntu gw'osaba ssente n'akugamba nti sirinamu ng'okimanyi nti alina n'akusindikira omuntu omulala aba akuwa nga zivudde mu nsawo ye oyo aba akwekengera naye naye gwe beekengedde tandika okwetunulamu lwaki omuntu ono akwekengera olw'ensonga nti omuntu asobola okukozesa ensimbi z'omuwadde n'agenda mu bikolwa ebyakalogo kalenzi wattu n'akusiranya ng'asinziira ku ssente zo zennyini ze wamuwadde wakusiranyiza mukitegedde bulungi ebyange bigwa bwekya ekikolero gye kifundikidde tusimbudde ne video
kunaku olwokusatu bali wakutaano nabazanyi nakatambi kano era kenjagala okutandika nako buli omu owuliriza bulungi nnyo buli muganda ali kuno oba toli muganda buli muganda akatambi kano kakyalinginza abantu bangi nafunye amaloboozi mangi mu inbox yange olw'omusajja ono omunyankole eyayogedde ebigambo bino open blank nga talina gwatidde njagala mukawulirize bulungi nnyo naye nga bigambo yabadde akuba ku ggumba ng'ategeeza abaganda muzuukuke mwe mwaleeta olunabo oluli abazzukulu bammwe mwe mwaleeta olunabo oluli obuganda mwe mwaleeta olunabo olutwala ettaka mwe mwalwambaza mwe mwaluliisa mwe mwalusenya amannyo mwe mwalokola buli kimu ngenda kuzanya akatambi kano bwe mala okukazanya nkuzanyira akamusevere ke mwalabyeko nga bannyonnyole vidiyo etandike kate natandika biriza bulungi nnyo ngenda okukatiriza ensonga okujinyikiza olwaleero ine kintu ekimubadde nga mutambulirako ngusumanya aba westana tukabasibako omusajja ani wabasibireko omusajja tumulamwanirize wano nga turi kubaraba wano mukamwaniriza tiine wabasibireko omusajja tukabiraba byona twaraba muri kumwaniriza twaraba muri kumuwa emondi twaraba muri kumuwa amatooke mureke kwekwasa abawestana abaganda nimwe mutusibireho embeera embi abaganda kutwalabirenga nga abaganda benu bamwaniriza twalizo ngo twabatunurira twaliba ebifiire twagamba nibadakureba repercussions wakategera kutwalabire ngu muri ono mwaniriza twagamba ngu leeba aba tukabaleba twabasirikira bari kwaniriza akawo g'omusajja bari kumuwa emondi twagamba ngu konkimwe mumulabirire okumulabirira nk'omuntu oluku rw'omwiguru tukabiraba muri kumubudabuda rero kuyabira funa muko rusujja nga yafuna mu rusujja mumutwara mumunazo tuzi oturukocha muri kumuhente ezamwe zikabazi zitari zaffe ente zikazi ezo muganda ebitoke bikabyo byo muganda emondi zikazi ezo muganda mwamaniza mwamwana kisenja aho kusura ekyo nentawe mukamwe kisenja aho kusura rero yagenda yayegorora kuyatangiye kwegorora nomani muwina kagera kugamba ngo akabwa akomazo okuyora nukuka kuryentega mama atatangiye kuba yentega mukamwisenje mama muraberera muri kumanya ngo imwe muraberera omuntu ari aho ati kaba yentega kina umukuza kunenya kine murekera kwekwasa ngo abawestana nito bintu bituruma tukabareba muri kumwaniza twate twabareba twajya mwenu kati mbwenu kezembwa ya mawe kaneza kutomera imwe mbwo konka twasirika tukatire cyokora konka ni tuyine kintu amutuma Lindako, choka manama boyisa na manyigirizibwa. Urana hatu kogore. Urana kati nkiwe. Ine tena. Kati nyana niponye na kufutera uri. Tuinente. No machi asigire yakora kuri. Akasiga yakariza buri kamwe na nakakunu yakuyaciye kuri mwateka teka mwaro wozangu ani yaza kubongere kimuyina. Kumba yo naza kutwara ne kimuyina abakarize. Danange nimwe musigare muhunami musirike nyo. Musirike tuyanze bigambo byowulya musirike naza kubayetegewe naza kubarya egambo byowulya tujya TV eno nabya TV yakolo yadanzise alright kati okumanya Museveni musajja mubi nnyo ne batandisa omubuuza mu ka video kano ngenda kazanyako eddakiika 2 ebigo byayogedde ogenda biwulira ngenda kazanyako eddakiika 2 tusimbule video yayogedde bwati najja wano nali mwana muto I was 34 years eri waffe bino by'emizimu tebikyaliyo naye bwe najja wano mu Buganda abo bona 98 ku 10 bakiriza mu misango eyo nakimanya ntya okugenda kujja kuva ebweru nasanga Father Afram Aduse naye ne banyanyulira Semiganda ntono Semiganda yali mu kifo kya musosodoti ate yesaba Kristo Semiganda naje emirundi ng'ebiri oba esatu ogwokuna nanga mutuwaye omanyi kulwaki olutalo lwaffe terutambula nti nedda nti kubanga obuto yaluloga ntobote yato omukazi namuziika avunuke ebukomero aya mwali wano ku video nayogera information y'ebukomero nenjogera information ye Wannabanja Museveni gye bamutwala ne basaddaako omukazi ne bamuvuunika enebeera reverse psychology mujju njagala abantu abali ku video zange zonna enkadde
mujjukire nti njagala kukwata musajja ono abaaliko wano mujjukira bulungi nnyo nabimala okwogera information after 1 week omuntu najja n'akuba essimu n'ayogera information nti Museveni yasaddaaka omukazi eyali amukozeeko emikolo n'amala n'amuvuunika. Njagala abaaliko wano mwogere ebigambo 3 2 byokka bye njagala naliko nze nakola video eyo mpozi ne comrade asimu yaddamu n'afuna information related kweno mwaliko bulungi nnyo. Kati Museveni wano akuzanya reverse psychology nti kyayogera kyali kyobote. Baba nabaliko bali bulungi nnyo, baba nabogera bulungi nnyo. Kati ekyo Museveni kyakola akuzanya reverse psychology n'akolozesa nti yeyo otuukirivu byagala bituufu ye kennyini omusawo yamukolako ebunyolo yamala n'amusaddaaka n'amuvuunika. Bulijjo tubagamba Museveni okuvuunika Uganda okuvuunika Abaganda nga mwebuuza ekintu kino akikola atya. Kati baza mufunye information entuufu wano yabadde abuzaabuza abantu. Yose bwajja mu Buganda Abaganda bakwata empewo zaabwe ne bazikuwa ne bazikusigamu. Nyongera okujjukiza nti obwakabaka bwa Buganda bwali buganye nga Abalangira bajja baganye. Wasenda omumbejja ntale ya Bwera eyakuyingiza mu mbuga emu ku za Buganda ne bakolako emikolo edi disguise n'omala n'owamba ntale ya Bwera omumbejja n'omuleepinga n'omukolako ebikolo eby'ensonyi mukazi wattu obufumbo ne bufa n'amala omukyala omumbejja ne yeetuga kubanga wali yagala kukozesa kubisa ejjinja limu ebinyonyi 2 ali wano nga mpa information y'omumbejja ntale ya Bwera muwanike emikono. Video eringa etandise anti yagambye ye wano mu Buganda Satan abaaliko ku program y'Olimbulanga Emmengo mujjukira ngamba buulira story y'omugenzi omumbejja ntale ya Bwera nga Museveni baganya omuyingiza mu bintu bya Buganda yamusenda omuwala n'amuyingiza mu bintu bya Buganda n'amuli mukolako emikolo ye kennyini kuno kuwoli Museveni wasenda omuwala n'omala n'omukwata n'omurepinga omuwala kyamusukkako n'awulira nga asonyiwadde nga tasobola kudda wabbaawe omwana amala ne yeetuga ne yetta ntale ya Bwera mumbejja. Museveni gwagamba nti Abaganda balogo akabira akali ku mpanga kemwakoleramu emikolo egy'okusiba n'okuwa emikisa okufuga eggwanga nga n'endadduli yalimu n'Abaganda abala wali oli mu Kereziya y'e Namirembe y'e Roma kabira akali ku mpanga kuwe Masaka wali ogenza kumalirayo balongo ba nnyoko oba kitaawo tuvudde waawo ku lusozi Walusi y'osiiba ku makya n'olweggulu waliyo Kereziya waliyo muzikiti waliyo ki osiiba ku lusozi Walusi ew'omukyala Nakayima gy'ogenda e Bubende waliyo muzikiti waliyo Kereziya waliyo kiki essaawa zino wetwogerera amasiro g'Abassekabaka e Kasubi wagawamba under the influence of Mayiga bw'oba tosobodde genda Walusi bw'oba togenze wa Nakayima nambasawo Batanzania oba Nigeria osiiba amasiro g'e Kasubi ng'osabirira empewo za Buganda mu bukyamu. Kati ani gw'osiriwaza mukulu ono Sylvia Mukandooni eyakolera emikolo gyo gyonna n'emifu. Sylvia Mukandooni gwe mwita Amafiina mukulembeze mu ddiini ki tugenze ku yeeyita omumbejja Bwanga eyasamiranga emisana n'ekiro okutuusa lw'omukolako ebikobero n'omutuusa n'omuwalampa gina n'abimanya ne bavaawo bubi nnyo n'afuutuka mu State House ngenda bwe gisimufungize. Omumbejja Bwanga yeeyita omumbejja yali akola ki mu State House si yali atambuza eddogolyo Kabona Jumba akola mulimu ki akola mulimu ki gy'oli ne kulana bali bakola mulimu ki n'abala bangi nnyo. Kati ng'okwebuzabuzanga n'aba ne weefuula omukristo omukrisaayo mutuufu ekyo kikyamu lekera okumanyira Abaganda ate Abaganda baakubuuka wagende South Sudan n'obuuka entenjiru ekyo buli kimu akimanyi n'ebifaananyi gye biri kugola Moses osaddaase buli kimu okimazeewo. Kati gw'oyogera mbusimanyi mukulu ekigambo kino kiwayogedde nkyo naye kirungi nti ensi etandise okubuuka wabadde ka video ketali ku mutimbagana kagenza viral omwami ono yabadde agenze mu maka ge baga akomeka aga mukyala we nankabirwa mayimu oba namba mukagwa namba meka ge yazimba mu side z'endejje ndo za ndejje waliwo ndejje ali eno waggulu n'endejje ali ku Hoima Road. Kati omwami yadde agenze okugula amaka ga nankabirwa galiko acres 30 gyafunidde simanyi oba n'obudinko bana bikikasasiro saamutegedde. Kati omwami gyabadde alaze naye abatuuze beeri mu kufaayo ebyekwatako bakwata namba emu kitegeeza Abaganda baabuuka
yagenze nga terwadda mukubira ku ngalo kubanga bakuwu Mungulaki babu bavamu babalese tekubamanyi nakeno ku kitundu baze mwaniriza nga muwoza akasajja kati alina amaanyi akasajja tekalina amaanyi kati akasajja tukasobola babu bana basomero esomero jaddi babuulira lyabuno mu luweerero limanyikiddwa nnyo eno tetubamanyi babu bava bayi wakati tetubamanyi nako ndowooza owulidde bakubuusa abantu bategedde obulimba bwolira zino okubanga kweziri bwezi kye bwezawedde ng'agenzi wa mukazi we okulonkinga amakage. Alright, kasoka episewo security alert, then bala kuyisawo security alert tutandike information bulungi eyatulese. Alright, oluvannyuma lw'emikolo egyali mu lubiri jjajjaffe Kasimu Nakibinga obuyisiraamu n'Abaganda abala okuvaayo okutegeeza abaana abavubuka envumu y'Abaganda okutandika okwesimba mu bifo ebyenjawulo. Ekintu kino kyasiikula Museveni emmeeme. Ate ku kyabadde ejje Namboole ngenda banyumiza kino musooke muli obubaka buno. Omulembe kati leero gwe tuliko gwa kuvuganya mwenga bajjajja abakulu b'obusolya mukunge abaana bammwe abazzukulu benyigire mu bifo by'obukulembeze mu ggwanga lino. Ndeka bakikole atalina bw'omuyita ajja kufuuka omukulembeze wo. Otuuka ogenda kwerusiwa olina mpapula z'oyagala agambe nti tesikumanyi ku kyalo kyange olukifuuse kike naye kakati tebereza omutaka bakuyite nti muleete njagala mulaba n'osobotoka wonna ogenda ofuna sigirica. Naye ensobi yiyo yagamba abazzukulu obutenyigira mu bifo bya bukulembeze. Nsaba mugambe mukunge bazzukulu bammwe benyigire nnyo mu nsonga zonna z'okuvuganya ez'obukulembeze ku buli mutendera gwonna, era nga nammwe kibe nga kibakwatako tibazzukulu bamugamba benyizeewo benyigidde ebifo bino ebyobukulembeze ate nammwe mubawagire. Alright, lumu nali wano ku mutimbagano ne mbagamba mwenna Abaganda bali mu Buganda mutegeeza abaana bammwe benyigire mu bifo by'obukulembeze okuva kola essubu wano mpaka waggulu ku bukulembeze obw'eggwanga. Lwaki? Nabagamba kigenda bafuukira kizibu nnyo okubanga chairman LC1 mu Bwira mu Buganda, chairman LC2 mu Bwira mu Buganda, chairman LC3 mu Bwira mu Buganda, chairman LC5 mu Bwira mu Buganda, member parliament mu Bwira mu Buganda, kansala mu Bwira mu Buganda. Togenda kufuna buyambi bwonna kubanga ye mu Bwira si Muganda. Nakibagamba n'omulangira kyebagambye mulonda abantu bammwe abagenda bamanya abaana enzalo ebitundu ebyo ng'ate Baganda. Yensonga lwaki tosobola kusanga kansala nga Muganda ng'ali mu Mwankole, ali mu Eastern, ali mu Northern, ali mu South West, taliyo bannansi mu bitundu ebyo bibalonda. Ne wano mu Buganda ate bangi abatali bannansi baawo beegumbulidde omuze okujja okutwala ebifo ebyo. Obwongo bwamwe tebukyakola bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo wuliriza bulungi nnyo ebigambo bino. Security alert etandise. Okusinziira ku vidiyo gye mbazannyidde n'ebigambo ebyalabiddwa ejjo mu kisaawe e Nakivuuga likwoleka, Yoseri Tibahabulwa tabayisirwa musajja munyiivu nnyo eri Abaganda abaamulaze nti bulijjo akootakoota mu Gaalumonde nti gye bali bangi. Mu mangu ago Yoseri yalagiddewo ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence ne batuuza miitingi, era miitingi eno yatudde yamalikiziddwa ssaawa 8 ogw'ekiro ekikeesezza olunaku lwajjo. Alagidde abatujjube 9 bakole mu bwangu okutandika okulinnya akagere bannayuganda naddala Abaganda, bannaddiini, abakulembeze mu Bwakabaka Buganda, aba palamenti mu bitundu ebyenjawulo batandike okubatambulirako okubajjawo mu bwangu nga Nabugisi mufungize kubanga Museveni kyalabye kyabadde kizibu nnyo, era ebintu bino byonna amaze obisayininga nti batandika okubakolako. Nyongera okutegeeza awuliriza ebigambo byanira obinyooma sina buzibu naawe, wabula bwe bituukawo wembeera n'obuzibu naawe kubanga oba ofiiridde busa bwante. Abantu bano beegendereze nnyo wammanga. Jjajjaffe Alhaji Dr. Kasimu Nakibinge gwenzanye akatambike, Oweekitiibwa ennyo yawummula Dan Muliika, Honorable Tamaguzi Ssemakula, Kyagulanyi Ssentamu Eke Bobi Wine President wa Burundi,
Owekitiibwa ennyo Joel Ssenyonyi Olipo Mulonde. Jjajjaffe Engineer Dr. Alan Waliggo Nakirembeka. Amakaago getegereze bulungi era oteeke ku kamera enkuumi kubanga batandise okugeetoola okumanya butya banaagenda okukola ekintu kye baagala okukola era weegendereze nnyo. Alihaji byayikisiki ova mu NRM naawe tebakwagala kuwulirako. Jeno Katumba Amara gwenkoyo okutegeeza kubanga olupapula olujja obeerako. Dr. Zena Zedriga amyuka Robert Kyagulanyi Center wa President mambuka ga Uganda nakutegeeza ddala okomya okulada era abangambi bategeeze nti mwegendereze nnyo. Wepo ntegeezeddwako nti abantu mwenna abaliranye Ssaabasajja Kabaka essaawa zino mubeere beegendereza nnyo era mukanula amaaso ku bantu abayinza okujja nga tembategeera okwetoola Ssaabasajja Kabaka n'omuliraana kubanga kye baalabye nabo kennyini kyabamaze amamimya. Mukitegedde bulungi nnyo. Alright. Kati olunaku lwajjo ab'ebuddu muyogeyege okutwala ekikopo ab'ekyaggwe mugezeko omwaka ogujja kubanga buli mwaka gubeerako obuwanguzi byonna mwabirabye. Njalo sooka otwale mukisa guno okwebaza buli munnayuganda yenna nga saawuddeemu buwangwa kinano gy'ova mu Uganda abaalwana bweziyingirire okutaasa Ssaabasajja Kabaka mu batamanya ngamba abali mwetoolodde nga balibizza okwagala omujjawo gye twatandikira okuva mu 2020 mpaka n'okutuuka olwaliro nga mukyamulwanirira. Mwebale nnyo mubalire ddala omuli abamu Northern, abamu East, abamu West, abamu Central mwenna n'Abaganda bakomredi mwena babloga baani manyi mbadde musanze okusozoza kungi nnyo ku ssente zibadde tambula ku social media okubajjamu amaanyi wetwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ne batumba kye baagala naye enywera yerima. Mwebale nnyo mubalire ddala abanyinaza bali mu America abali e Canada bali e Bungereza ne mu Europe ne mu nsi zonna abakolanga demonstrations ku embassy ku consulate ez'enjawulo buli lunaku nga temussa mukono. Mwebale nnyo mubalire ddala okuba nti mwataasa bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nze ndi muzindaalo ne mwebale nnyo mubalire ddala. Kinzizaamu amanyi ne kinsanyusa nti kati at least asobola okutambula ku magulu ga abiri n'atambula n'awulira ne ku bantu be n'abakubirako jambo n'abanga alabika bulungi. Twagala okusaba Mukama Katonda ayongere okumukingiriza naye yennyini okwebereramu ng'enjogera ennaku zino bweri olw'ensonga si buli akusirikira ebinnyo oba akusirikira obulingaya nti aba akwagala nedda. Ekirungi gyali n'essanyu bategeeza nti bonna abantu bonna abamanyi okuva kwasooka mpaka kwasembayo bonna abamanyi. So njala kubaza Mukama Katonda mwenna gye bali bakozesa sijja kumenya amannya bibinja ne ebongereza mu Europe mu Africa mu Asia Canada America okusingira ddala abakyala b'e Boston mwenna sigenda kumenya amannya abakyala b'e Bungereza n'abaana b'e Bungereza mwebale nnyo mubalire ddala abali ku social media bakomredi sobola kumenya amannya muli bangi nnyo mwebale nnyo mubalire ddala. Ensonga zino baatandika bazinteekako nti zange ng'omuntu njawula mu Buganda simanye nnwana Buganda buli kimu n'ekyavaayo ng'ensonga ntuufu kale jalo bebaza nnyo mwebale nnyo mubalire ddala. Enywera yerima Ssaabasajja Kabaka waali essaawa zino maanyi gammwe tekisanyusa buli omu kubanga buli muntu yalina pulagulamu ajjawo Ssaabasajja Kabaka tasobola kulaba ku kifaananyi kyerabye n'abanga asobola okubanga musanyufu kizibu nnyo. Abatasobodde mulaba ndowooza kandawo bansobola okuyisaawo akafaananyi kano musobole okwongera okukalaba kubanga nkimanyi eri abatamulabye musobole omulaba bulungi nnyo wadde kalimu oluyimba naye ngenda kukaleka nga tekalimu yadde oluyimba yoya. Alright, yo yao. Obana kano nkabawe. Nakano kankabawe rumu. Nakano kankabawe rumu. Alright, tugenda kulwawo. Kati ebyogere badde bingi ng'obugulu bw'eggongolo. Njagala mbeere mwerufu nnyo ku nsonga eno era buli mumpuliriza nnyo bulungi wano. Okusookera ddala ebigambo tubyogedde bingi nnyo byonna abimanyi abiraba
n'abantu abadde ebweru wa Bulange ensonga bazimanyi bulungi nnyo okuzitambula n'ozitegeeza ensi na buli kimu kiteekeddwa okimanyikiddwa eyo sigenda kuddayo wabula eriyo abantu abafunye ekifaananyi kino obulala njagala kibatereeza mu bulungi mutegere bulungi nnyo ekisookera ddala omutanda ffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri amaze ebbanga nga teyeetaba ku mukolo gwonna mu Buganda olw'ensonga nti wabaddewo ebyagaana wannyina okweggala nga mwabitegeerako wasaanya bweri mu nteekateeka emugaana okulabikako eri abantu be era n'agamba nti okutuusa nga abasaba omukkiriza okujja okukola emirimu gye ye gy'agamba nti mingi ekyali ekiteeketeeka okuba nti amusibira gy'amusibira era baafuba nnyo okulamusibira ebuddukiro ate gye mwavenemu okuba enduulu ebuddukiro n'avaayo n'adda mu lubiri lwe ebbanda era gy'abadde akolera emirimu gye wabula kye mutamanya kyenze mbategeeza kye mbuusa amaaso nti enteekateeka yali ekoleddwa omukyala Agnes Nabaloga Sarah Kagere David Wasajja Kiwalabe Male John Katende ne musajja mukulu Wasanya Kawo Charles Peter Mayiga ey'omuggyako obuyinza n'ekitiibwa kye bakyeddize ng'era mu nteekateeka eyo Mayiga yali yeefudde kabaka era buli kimu nga yakikola ebintu ebyagendamu n'amateeka bamuggyako paazo abantu nomuggyako ebitavu byo na buli kimu kyonna ne bakimuggyako nga bakozesa amateeka amajingirire mwe yatuuka n'okukola contract ya myaka 10 n'abanga omwami oyo yalina n'obuyinza obusobola okuba nga agomera naawe omuntu yenna obuyinza bw'ayagala buli kimu ng'akyeddiza nabagambako nti yatuukako n'okugamba nti tayagala kabaka atuuke mu mwezi ogw'omunaana ekyo mwezi kikula bulungi nnyo naye nemukuba enduulu paka lwali waali n'omwaka ogujjajja gulaba naye bwe twongerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka bulijjo yaggulawo so n'okufundikira empiira gy'ebika by'Abaganda ne ekikopo ky'amasaza okugiggulawo n'okugifundikira era mukimanyi bulungi nnyo nti bw'aba asiimye nti agenda kubeerayo mu mpaka ez'akamalirizo boogera nga essaza eryo lituuse ku final baga nti Ssaabasajja Kabaka asiimye okuggalawo emipiira gy'ebika by'Abaganda oba okuggalawo ekikopo eky'amasaza wabula nze naawe abali ku mutimbagano essaawa zino temwalabako kintu kyonna nga bakiwandiiseeko wantu wonna Ssaabasajja Kabaka asiimye ajja kuggalawo empaka z'amasaza tekyaliwo wabula Ssaabasajja Kabaka ebintu byonna abadde abiraba era nga yeetegereza mukimanyi bulungi nnyo nti bw'aba agenda ku mikolo gino bwe giti enteekateeka ba yakoleddwa dda buli kimu era ng'eriyo n'abantu abalina okuma ku lusegera ababeerawo gamba nga Lubuga omutuufu bw'abanga alina kubeerawo Lubaga teyabaddewo kubanga olina ewa Cupuli abalangira n'abambejja basaabale bannaava abasajja b'abambowa n'abantu ab'ebitiibwa bangi batera okubanga bwe bali wabula olw'okuba nti bano abasajja baali bamusibako envumbo n'abanga yali tasiimye kubeerayo era nga tasiimiddeeko ddala wabula nga bagamba nti gwolekera omutwe tegunyuma wadde wabulayo essaawa emu dakiika 8 nkiddamu wadde wabulayo essaawa emu n'eddakiika 8 n'agamba sisobola kufundikira mwaka nga sirebe ku bantu bange n'ategeeza abagonzi b'obukulukutabwe nti mumanyi nti atutule tugende n'ateekamu muteganswera n'ekizibaawo yogayoga nga gusse enamboole bwe yatuuse enamboole yasuse n'abeera ku kisaawe eddakiika eziwera ng'ali bwerwawe alunze olwamaze n'ayingira gwe wenna yabadde ayegesa amaaso ekisaawe ekyo tulina kye tuyita ensengeka y'entuula ez'abakungu abalangira n'abambejja ndozera mule bulungi nnyo nga buli kimu kiri waakyo buli muntu ali bibye kyenkutegeeza nti ku ssaawa zisembayo eri yagambye nti katugende wabula teyabadde nakigendera nti asiimye agenda kubeerayo yafunye ekinyegenyege nga gwolekera omutwe tegunyuma n'ayambala ku muteganswera n'ekizibawo n'aga nti abawulungusi b'obuwulunguta nti kye nze maze okwambala ne bagezaako mbuuza Ssaabasajja Kabaka tulaga n'abaga tugende nze gye mbagamba okukyama gye mukola ki gye mukyama nga bamuwulungusa yogayoga ku kisaawe Namboole ng'atuuka yensonga lwaki wattu buli kiwalabe kyonna ne Gamulengejja yabadde tasobola kumanya nti ekintu kino kigenda kubeerawo kye tuyita olulimi lw'omubiri obubonero bwonna bwe mwalabye bwonna bwe twali nti wabulabye bwabaddewo Ssaabasajja Kabaka musajja Muganda omuddugavu wabula nga yakulira mu bazungu n'embeera ze z'abazungu kati tasobola kweyisanga ffe abaakulira waffe ekaddugala oba ekannamusabala oba ettanda mu kiwambya ebintu bibyanjawulo ti ne bw'anaaba agenda kwesa mulange nasobo yeesammula engalabi tasobola kikulaga mu kamera olw'ensonga nti abakulembeze babasomesa ebintu bibiri bitya omukulembeze yenna bakusomesa bw'obeera mu maka go osobola okweyisanga bw'olaba osobola okwambala nga bw'olaba osobola okuboggola wabula bw'obeera mu bantu bo bakusomesa era ekibeera n'embutonde nti
buli maaso gonna ag'omuntu gw'okulembera gaba gali ku ggwe buli kamera yonna ey'amawulire eba eri ku ggwe buli muntu alina engalabi ye alina ekintu kyagenda okulaba akirowooze akifumiitiriza akifumbe akiteeke wakyagadde kati omukulembeze omufumbe omutonde era omuteeketeeke tasobola kukola kikolwa anaddala ono omungereza gumulaba nti muddugavu tasobola kukola kikola kyemwadde mwagala mwakikole nti oba agambe Saloga Mulengejja tonsembera no omuteeketeeke nga yakulya bungereza kyadde siba kikola wabula bulungi nnyo ng'ayogera n'omuntu naye ng'omubiri gukulaga nti gundi ggwe nedda era ndoza mulabye n'entula gyatudde abantu bwe mudde ne mugoberera emikolo gyonna egibaddewo entuula ensengeka y'abantu nga banaatuula ku oluliko Ssaabasajja Kabaka abantu bonna mbala bulungi abeera babaddewo nedda oli eyali yeesimbye mu ntebe ng'agyagala omusajja omutoolo yadde atudde wala nnyo so nga ate yandibadde ali awo ku lusegere okumpi naye teyasobodde kubanga akola ki ng'abeerawo kati njala sooka kukulaga ebintu bino wammangu byetegereze bulungi nnyo ekisooka omutanda bulijjo bw'aba agenda okugga ng'asiimye okulabikako okugala emipiira gino wattu bw'atuuka asooka n'alamusa ku bantu be bw'amala n'agira n'alambula ennyiriri z'abakulembeze abaliwo bonna nga bakwata mu ngalo n'amala n'agenda ku nnyiriri z'abasambi bonna n'abakwata mu ngalo bw'amala n'akwata entanga n'agisimula n'agamba nti kati zaalike ekyo mwakyalyoka akikola nedda ekyo bate yakikoze nga tabuuziza ku ttiimu wadde abakulembeze bakwata mu ngalo badde balina okubeera ku layini nga bulijjo kitegeeza ofunyewo akabonero kamu ekyo kyabadde kiwedde njagala ombuulireyo ewantu wonna gwe wategereddeko Ssaabasajja Kabaka we yafulumidde mu kisawe Namboole ondeetereyo akatambi ng'omulaba afuluma kubanga yafulumira ekitundu ekisooka tekinakola ki tekinakomeka njagala ondeetereyo akatambi ng'omulaba afuluma ekyo kitaddeawo era nga bwe giri emikolo emituufu nti ttiimu empangu zisaako n'eyo ebeewanguddwa Ssaabasajja Kabaka asiima okubakwasa ekikopo n'okubambaza emidaali buli muntu n'amanya nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye era abadde ku mukolo ogwo mwalabe ng'agaba ku kikopo kubanga yali taliiwo kitegeeza ki weddemu ojja kufunawo akabonero bw'omala okola ebigambo ebyo bulungi nnyo kozesa engalabi yo ojjuze byonna ebibulako obukuniza obadde weebuuza mu mutwe gwo njagala okujjukiza bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka amanyi buli mulabe we yenna ali Mmengo ali mu Buganda ali mu gavumenti ali mu buli kimu kati gwabadde abuusabuusa ate yazze sime biki no nkubuulidde buli kimu saagadde kumalira bulungi nnyo olyoka otegere bulungi mayenze nkola kye tuyita forensics analysis body language facial expression byonna nebikunyura buno obitegeera kati mu nsengeka ey'abakulembeze abatuuze era abasomese nga Ssaabasajja Kabaka omungereza omuddugavu tasobola kukola kikola Museveni kyagamba you idiot tasobola kikola era wabula ye asobola n'okulaga mu abantu nti ono ali naye nnyo olw'okuba baakimusomesa kyamukuliramu naye nga gwe atoga ate omuntu omulabe we atukati omujja ku lusegera amwetege yes abaaka bano yenkola yaabwe babaagala nnyo amawulire gabalage nti bali mu feesira epublic etegeere nti omuntu waali nnyo walire naye ng'omuntu mugenzi wajjo kati kyekyo njagadde obategeeza olwali nti Ssaabasajja Kabaka mu nkola ye ng'omungereza yena yali agenzeko ku embassy ya Bungereza ng'osaba visa ne babakomye visa agikuma asinyikootu nnyo nobanga wafuna visa n'oyingira e Bungereza ne bakugana ku migration akuma entrabasi alina simayiro mpanvu bweti toza oleme kubeera nti mukazi alina rude face manya no batekako bayita plastic smile ng'abana abaana abeera mu nnyonyi ba hostess oba yasuze banyizire ebbaawe bate bannamusasula eva simayiro eba eva wano paka eno ku matu bwetingamu naye nga naye alina ebizibu anyiiga naye nga asobola okwekaka plastic smile nga musanyufu bulungi naye nga munda atokota kati kyenjagadde obasomesa ekigambo ekyo mukitegere bulungi nnyo soka Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka musajja mungereza tasobola kukola ffe abataatendekebwa abataasomesebwa butya bwemanaginga mu public na butya bwemanaginga mu makaago kati ye Museveni kyava bayita ba idiots ebyo Ssaabasajja Kabaka tasobola bikola nno era tasobola kuswaza Gamulengejja mu public kubanga je ne waba atambula kino jala mukitegeere nnyo Ssaabasajja Kabaka ne waba atambula body language yennyini asobola ogisoma omanya ki kyategeeza ebikolwa bye nga awanise emikono mumanyi ki kyabategeeza ka video ke mwalabye ng'atuuse mu lubiri bankyakalina mpe mu dakiika muno bankyakalina muno simanyi bankyakalina
nzo kuba nakajemu ne mwaleka video Ssaabasajja Kabaka yaddeko mu lubiri wabaddewo omwami eyamweteze mu maaso nga yakava mu motoka omwami ono namwogerako omuyita Saava mu mutabani w'Abambejja oyo atunze buli kimu ekyetaagisa mu lubiri n'ate emiti gyonna buli kimu Fujja alimanyi nti alikola ey'omu ku basipaayi ba Museveni era Saava yayimiridde mu maaso ga kojjaawe ku bintu bibiri mpuliriza bulungi ku bintu bibiri wulira bulungi nnyo Saava oyo bulijjo mwogerako mwali mumuliddeko Saava oyo yeeteze Ssaabasajja Kabaka mu kifo watalina mwetegera 1 Ssaabasajja Kabaka olwavudde mu motoka bw'ati yazze bulungi nnyo nadda ku ttaala n'owadde buutu n'asooka awubire ku bantu kati bwe mba nga mpuubira abantu bange bwe nti mbeera already mu motion nga ntambula kati omuntu bwakwetega mu meters nga 2 automatically asobola okukutega n'ogwa wamwakale bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka yavudde mu motoka yazze wabadde abantu badde mawulindidde n'abawubira ku mukono wabula mu kubawubira ku mukono yakyuse nga atambula agenda wabula nga waliwo yo Saava amweteze maaso awo ekigendererwa kino kyange nganze Saava musajja muganda oli kojjaawe tosobola mwetega mu distance oba mu kibangirizi kya meters 2 olina kubira mu kibangirizi kya meters 5 naye yamweteze in case wabeerawo collusion kituyita okubaga okoonagana asobola omutega n'agwa enjega n'eggoba ekizibu ne kigwa okitegera bulungi nnyo kati ekyo kubano abanoonya okuteeka ebyabwe mu mawulire n'abasaba badde bajjajjaba Ssaabasajja Kabaka Museveni yaba afunye kyayagala ne Mayiga yennyini baafunye kye baagala naye olw'okuba nti ono yabategeera era olwamaze okukuba jjambo bw'ati teyasose kutambula yakyuse bulungi nnyo n'akyuse kooti kati oli omwetezi yabadde asuubidde nti kojja wajja muwa omukono amubuuza yaterezza bulungi nnyo ekizibaawo kye n'amuyita ebbali kubanga nga bulijjo Ssaabasajja Kabaka bw'obanga obadde oli mu kifo ekituufu w'omwetegedde oba oba ofukamidde ng'oyagala akubuuzeeko era olumala ng'akubuuzaako bulungi obanga ofukamira bulungi nnyo ng'omubuuzaako ng'akuddamu naye olwamaze okutereza ekizibaawo kye bulungi bw'ati n'alinya amadaala n'atambula kati eyo boderango eyo bode gesture ekulaga mmwe mwenna mbamanyi lwakuba budde tebunnatuuka obutuufu muze mutegedde bulungi nnyo nobasomesa ebintu bino bitegeere obitegeere bulungi nnyo so mwenna balabe Namboole byabaddeyo biki byonna njala bategeeza ekigambo kimu 1 Ssaabasajja Kabaka yatasobola kutambula n'abantu abamukozeeko ebikolwa mbadde mumanyi omuli David Wasajja omuli Agnes Naabaluga Sarah Kagere kuba ono Sarah Agnes Naabalamba yeyeefuula Lubuga omukyamu kubanga musimbu tobeera Lubuga wa Kabaka kati ya singa abamu kati ate yadde asiimye tasobola kusiima mu ssaawa 2 n'aleka abantu bonna balina ottamu ye yafunye ekinyege naga nti kaŋŋende ndudde okulaba ku bantu bange era kyokola bwe yazze yafubye okulaba oli kitundu kyonna akiwubirako bulungi nnyo alabe ku bantu be message yabadde nti Abaganda mwenna mbalaba n'abatali Baganda mwebale kunnwanirira mundabye yenze naye nali ngenze mwebale kulwana abasinga omuyite mwakitegedde dayo wetegereza video ze zonna ezibadde ku mikolo gy'okugulawo empira gy'ebikano wekigalo n'ezy'amasaza tatera kukola kiyakoze Namboole tatera kikola yakikoze ng'abeebaza omulimu gwe mwakola era mu bannyo mubalire ddala nga nfundikira mu kanyomera ako njala bategeeza buli Muganda wonna w'oli Omusoga Mukyoli Omutoolo Omunyolo Omugisu gowangalira Muganda entalo zemulwanye kulwa Buganda kulwa Ssaabasajja Kabaka mubali nnyo mubalira kubanga ffenna ye entabiro yaffe musigale nga musabira nga muteekako amaaso temufa ku bigambo byebatamanya ngamba kubanga bo baliwo okwogera n'okwawula ffe tetugenda kwawula muntu yenna kubanga Ssaabasajja Kabaka yentabiro ya Buganda buli awuliranga ng'olinamu ekinyegenyege okulwa Ssaabasajja Kabaka ng'afaana bw'atyo kitegeeza gw'omu ku balabe ba Buganda nina essanyu bategeeza olwaleero nti Ssaabasajja Kabaka buli muntu yenna yamutuusako ekikobera amumanyi talina kyatamanyi golooza lwaki ennaku zino badde ebigambo bye batandika mbu tulwanyisa Obuganda byakende era kati byomu asirise
Bibatambuza ku mikolo gy'okuziika okwaga ennyimba esimanyi pate buli omu asirise kubanga batuuka ekisira balowooza ne kana kufuluma mu nkuba ez'enjawulo nti wali abantu bamugamba nti balwanyisa bajolongo bwa kabaka avuma kabaka ate nga ffe tuwulira amaloboozi malala agava mu kolide ez'abantu abakulu mu Buganda. Amaloboozi ago ne katandika okusanya buli kimu Mayiga kye yali atandise okutambuza ne gasanya buli kimu Mayiga kye yali atandise okutambuza mu bapropagandalisti be bonna ne gasaanawo. Kale mwenna mutegedde bulungi nnyo njalo bebaza ebisingo bungi byonna tubyogedde records eziri mu butambi eziri mu biwandiiko eziri mu buli kimu byonna biri ku mmeeza buli kimu akirina. Ebisigadde bajjajjaffe mukingirize ne Katonda mukingirize twongere omusabira kubanga Uganda weeraga nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo si walungi kyenjagala okubagamba musabire nnyo awangaale. Tukwagaliza okubeerayo okulungi Ssaabasajja Kabaka wepuna buli omu ayagaliza Obuganda bulungi mwebale mukingiriza kansulenti ekintu kinyonyodde bulungi nnyo buli omu akitegedde awo akanyomero njala kafundikira era program ebimuli Mbulange Mengo akanyomero kaya kasooka kawedde katugende ku program ekwasaganya amawulire gonna otongole. Alright kati nenga mwongere okussaamu amaanyi n'okusaba betulwanyisa batusinga otutya ate batono mu nnamba ate si balwadde bayi lwaki mujjukira omwami gwe bayitanga John Nasasira yakola mu Ministry of Works emyaka 20 ono yabba ssente empya n'enkadde Samo Kuteesa yabba ssente empya n'enkadde bwe badde mu kugulawo ekkanisa Nakasero waggulu mugenda kulaba abasajja abali mu kufuga eggwanga ngo ne John Nasasira bwati wafaana essaawa zino oyo yabba ssente za Works n'ensi n'ekwata ku mumwa oyo John Nasasira babba eggwanga ali kuhanga nga bwe yabba eggwanga ali kuhanga essaawa zino oyo John Nasasira oyo John Nasasira babbe gwanga ne balireka mu katine kewogo mulabe yenna tavaale take mu garage abiranga mu kanika from Monday to Friday babbe gwanga ne balikaliza yoyo John Nasasira mulaba afana kati ono amuli wano munna abulukuse ono munna ali wano abulukuse na mala ono bamufuna waloze ne motoka empya ezibirako bu wheel chair loaders nga zo zikuloadinga no yigira mu motoka kati nono mwatambulira Samo Kuteesa nabambalaga luli kati uya azimbulukuso wa kala kyentuufu bekasola omuntu nga yengedde amatama bwati kalaba amaze mu kubakopa gaalo bamukoze ekine uyazi oyo ne bamuletera mu kagaali oyo bamuletera mu kagaali oyo naye ali awo kati yo group kisawo vuga naye alinga motoka zino zi Volkswagen enkyaddawo enkyanaagwa bwatyo nonna bagamba mu kubampisa okujja okutambula be bantu abatawanya essaawa zino abagamba nti bafuga eggwanga kale mubateeke ku pressure nga buli kimu mukimanyi bulungi nnyo kimukuba kati awo njagala tusooke wantu wano njagala buli muntu yenna okola omulimu gw'olina okukola Prime Minister Namayanja Prime Minister Robinana Prime Minister Nabbanja yagenze mugwamu ku mawanga gabu warabu n'ateekayo okusaba kwe nga ayagala warabu bajja bakola emirimu era yeno video abagala information ya bitex mu sharing video kubanga azija kamalirizo ono nino omwana gwengenda okwebaza yayogedde ebigambo bingi ne waliwo omwana omuwala yazze mu video n'agisindika ku social media ng'esangwa ebintu byonna Nabbanja byayogera ng'omwana addamu abawarabu abo abawulya ki ekiri mu Uganda n'obutageza kuteekayo ssente zaabwe bye bino byebaddeko ng'ayogera Nabbanja. We have a lot of food. We can partner. You can become a nuclear farmer. We can give you land. Already proposed, as I said to His Excellency the Ambassador, that we visit Uganda as soon as humanly possible. If you allow us to bring the team of experts. For us, we have organic material. We are struggling to see that we get the best technology to work on our waste. Government of Sharjah with its champions like BIA, we will do whatever is needed in order to provide you with the best services and technology. Alright. Kati omwana omuwala ono yakoze video ngaddamu Nabbanja n'abawarabu baabwe ng'abategeeza wulira. هذا رسالة من الحكومة إمارات. الحين
هذا نبانجا برايم مينستر حق أوغندا يجي داخل الإمارات، وقلت لكم داخل أوغندا في شغل، في أكل، في أورجانيك ماتيريالز، في جولد، كل شيء داخل أوغندا زين. أصلا أنا أسألكم يوم في شيء زين داخل أوغندا نحن ما بيجلس مني. انت شوفي كم أوغندا داخل الإمارات، كم يوم في واجد نفرات من أوغندا يجي داخل الإمارات، هذا يكون داخل أوغندا ما في شغل. ليش نحن وايد قدامى يجي داخل سعودي عربيا، يجي داخل دبي، يجي داخل قطر عشان دور شغل، دور فلوس. أوغندا ما في شيء فلوس. ليش يقول في أورجانيك ماتيريالز؟ يوم في أورجانيك ماتيريالز، يوم في جولد، نحن بيجلس منك تاخذ هذا جولد. بس شو يستوي؟ هذا نبانجا أصلا هي يوم تقول شيء ما في زين داخل أوغندا، انت تقول هذا جفمنت ما في زين، هم سوي شيء، سوي هذا، هم جس ياخذ انت وبعدين يودي السجن. كم مسلم داخل السجن عشان هم يوم شوف انت في هذا رهيان يودي السجن. الحين داخل السجن متروس مسلم، هذا مسيفني وهذا نبانجا ما يريد مسلم. اصلا نبانجا ياخذ الناس بعدين يودي السجن، بعدين يجي داخل الكاميرا يقول انا عندي هذا نفر بس ما في يعطيه بدون شيء. هذا يوم تقول شيء ما في زين داخل أوغندا على طول يودي سجن. يوم أوغندا زين ما بيستوي شيء. كم نفر داخل الإمارات يوم نبانجا يقول أوغندا زين في أكل، ليش ناس داخل كراموجا ما في أكل؟ متروس نفر يمكن 100 وشيء موت من عطشان، ما في ماي، ما في أكل، هم موت. هذا يوم في أكل ناس ما في موت صح؟ في students داخل يونيفرسيتي يريد أكل بس ما في أكل، government ما في يعطي أكل. ليش نبانجا يقولكم في أكل داخل أوغندا؟ ما في شغل. عشان كني هنا يجي سوي قدامة داخل إمارات، سعودي عربيا، قطر، عشان ما في شغل. هم يقولكم أوغندا زين، بعدين أنت بس تغص عليكم ولا تغص عليكم. ما في شغل. يوم في شغل نحن ما بيجي مني. انت حطيت امنستي حق فرنا صح؟ شوفي كم اوغندا داخل الامارات. يوم في شغل داخل اوغندا نحن ما بيكون مني، بيكون داخل اوغندا يجلس عشان نحن في اورجانيك صح؟ في كل شيء زين. بعد يوم هم مسافرين نبانجا بعدين في نفر شويه شيء تاخذ هذا اقراض، يعني في شغل هم في فاميلي ياخذ هذا مو نحن ناس بس هم فاميلي ما في نحن. عشان شي يشوف واجد قدامة واجد نفر باريستاز كلينرز يجي داخل مني عشان تاخذ فلوس. داخل اوغندا يوم في فلوس حق جفمنت حق نبانجا حق مسيفني بس نفر تاني ما في. هذا أنا يجي عشان نقولكم هذا نبانجا شو يقول يقص عليكم. Watugambira yose na kabinjake abana mwa bakasuka kulali ne badda na birimba. President Chagulanyi yimbo oluyimbo mwa tukasuka kulali twadda na birimba. Kati mwana huyo ali mu mafik mushikira kati mwali mu manji bamanyi Uganda na Luzungu kati batandise okwogera ennimi ezenja bajja bawabira mpaka kuwulira bubi. Kati nabanja diriyo yafudde. Mwa bakasuka kulali badda na birimba kati batandise okwogera buli nnimi Lufalansa Ludachi byonna bajja byogera ngabo wabya kimwate mulowooza abana bakaba bana bakowo. Gwe comrade aliyo. Njagala otandika okozesa buli tuyo nayo olina okulwanyisa dictator. Njagala otandika okozesa tuyo nayo olina okulwanyisa dictator mu ligeri yonna esoboka. Baba kasuka kulaalira mwadde nabiyimba. Mwanyinaze byonna biwayogedde mu Luwalabu bigambo bitukuvu. Allah yebazibwe nze simanyi Luwalabu ne mmanyi wazemu Nabanja ku bulimbo byadde agamba Luwalabu. Allah kingiriza wuli wali kulwana struggle yoffe tukubanja n'abala mutandika okukola ebintu ebyo. Kale mwali nyuma bali eddala kati njala tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yeruwa. Mbalaza kifaananyi ky'omusajja oli John Nasaasira Samukuteesa n'abala bangi nnyo omuli ne Museveni ne famire ye. Okumanya bano babboyi tebatwagala. Babbye eggwanga ne balireka nga bali munzise. Naye nga balina siriimu, balina puleesa, balina alusa, balina kansa, balina kwashako, balina buli kirwadde ekyetaagisa okulwala. Balina ne sleeping sickness, balina buli kimu. Naye beerabira nti time egenda tuuka nga tebasobola fuluma Uganda genda bweru kujjanjabibwa. Time egenda tuuka ng'emyaka gibawubidde akatamba tebasasobola kulinnya nnyo egenda bweru.
webuze lwaki tebaddira eggwanga ne baliteekamu facilities ne equipments n'okuzimba amalwaliro ge basobola okuba nti beewala okugenda e Bulaaya okujjanjabwa kubanga eddagala ebyuma ebikozesebwa mu nsi z'abalaze mu Uganda bisobola okubeerayo ne bano bakyali olw'okuba nti babasereza eggwanga bazina at their disposal babeera n'ettaka bazunga ku lwamukaganulwe guno bakanika kansa ne babajjamu ensigo ne babajjamu nabaana ne bakola buli kimu naye nga Uganda omwava asasula omusolo ng'ayokya kasooli kukuba anwalwala agenda ludda wa nammwe kennyini mujja tutuuka ekiseera nga temukyasobola kulinnya nnyonyi naye nga balina okutwala ekiruddu lwaki temusobola kuteeka byuma malwaliro na kugula bintu byetaagisa okulekerawo kusa omuntu n'alwala musimanyi ekibumba kyakyusa ekyaze mu west bamututte Manipalo India yeetaaga emitwalo 3 simanyi eriiso lyakubye Sama ate bagenda muleeta Butuluki simanyi balikyusa balize mu north simanya akataago kakubye Sama ate simanyi bamutwala simanyi bongereza kulaki simanyi tugenda ku sajjale ate simanyi bamutwala Gindi zino ensi zonna zikoze health facilities zaazo nga bazijja kusirizibwa musolo abakola ebintu bino ne Uganda abaana babisoma naye mwe mulina ekizibu kimu temwagala ggwanga time egenda tutuuka nga temukyasobola kulinnya nnyonyi wabula nga mulina okubanga mujjanjawula mu nsi Uganda lwaki temuteeka equipments lwaki temuwa basawo kusoma kumala kuyiga bintu bibaleta wano ttaka batwala China batwala India batwala mu America ne Bungereza mubiteekaawo mulina abaana mulina abazzukulu naffe tulina newankubadde mubyesereza eggwanga muzirina enkye kijjakkeera ng'omwana wo takyasobola kufuna access kugenda India kugenda China kugenda Turkey kugenda mu America kujja nawe kennyini nga tosobola kujjanjabwa lwaki mukotogera eggwanga bwe butyo Makerere yali amanga the second best university in Africa ne mu teni teriimu what went wrong Makerere yali namba 2 mu kusomesa mu Africa ne mu university 10 esooka mu Africa tekyalimu kiki ekyatuukawo ne tutuuka okubanga ne Rwanda tekkiriza diguli ya Uganda ne tutuuka okubanga ne Kenya tekkiriza diguli ya Uganda ne tutuuka okubanga ne Tanzania tekkiriza diguli ya Uganda gwanga chinga ne sente ya Uganda Tanzania tekola gwanga chinga ne sente ya Uganda tekola gwanga chinga ne South Sudan sente za Uganda tezikola gwanga chinga ne Congo sente za Uganda tezikola eliba gwanga ki gwale wa enali mukulu kwemuli gende Tanzania bagende ina sente za Uganda bakomeze Tanzania bagenda kuga kisoka gende Kenya bagende sente za Uganda ezo si sente gende Sudan bagende ezo si sente gende Congo bagende kati ezo si sente azwero ne Rwanda bagenda kugamba ezo si sente genda ku forex bureau zona mwezensi bonna bakosereza Uganda awo kutaddemo East Africa currency yote ina value kubanga that currency not recognized eyo nsiki mugamba tukola propaganda tetwagala nsi yaffe ffe tusinga ojjagala kubanga buli lwenjogera ku kikyamu ekiri mu nsi eyo njagala n'okusinga ggwe atakyogerako nawuliddeyo embaata zaaneti bambi ba parliament abava mu bitundu ebirala by'eggwanga nti lwaki emmwanyi twazifudde z'Abaganda no emmwanyi si z'Abaganda emmwanyi z'Abannayuganda naye ekizibu ekiriwo abazoogerera Abaganda kyekizibu bintu bibiri byanjawulo emmwanyi za Uganda yonna naye abazoogerera abalina eddoboozi be Baganda kati mmwe kyemutwala nti emmwanyi z'Abaganda ngera kubuuza ku social media kuno kuliko ba bloggers omekava mu Northern Uganda they are nowhere to be seen mu Eastern how many social media bloggers from Eastern side of Uganda apart from Masaba Faustini nani omulala abasigadde tebaliwo from West simanyi banyina ze balaga gift simanyi yalaga n'abana n'abasimanyi gye balaga from West tewali kati mmwe ne ba MP abadde balwanira emmwanyi okuba nti badde bava mu Buganda nga bo mu Northern ate basupportinga emmwanyi eveewo kati mwe ne mu kifuna njagala mufune ebintu biri banaye buli MP ne yagente emmwanyi za Buganda emmwanyi si za Buganda no emmwanyi za Uganda because it is a cash crop but the people who stood strongly to oppose that bill or Museveni's proposal they are the MPs from Uganda. That's why you turned it that coffee is for Uganda. No, it's because other parts of the country, some MPs, they went silent about that proposal, which was brought by the NRM government. So stop fooling Ugandans. Coffee is a cash crop for all Ugandans. Emmwanyi za Uganda
olw'okuba nti ba MOP abasinga ebitundu ebirala basirisi tebaagala zoogerako kati abasobola okwogera ba mu Buganda bayogedde mu zifulati za Buganda yensobi gye mukola era yensobi gye mugamba mbu babuloga abasinga bonna bava mu Buganda kubanga ffe abali mu ntabire wakolebwa ebikolobero byonna yoli omunyankole kyagamba mu kavidiyo kenzanye nga ntandika firimu nti Abaganda mwe kennyini kizibu kya Uganda mwalisa Museveni ne mumwambaza ne muzimbira enju buli kimwe akirina era atulugunya mmwe kati mukaabe empola kubanga ffe yatubbadde n'atutuusa ku zero kyekyo kyembagambye okitegera eyo enjawulo eriwo tuvudde waawo kati mu system ya divide and rule Councilman Abitek satuuse ntuuse ku ttandiro kankuwa ebyo tuve wano alright mu system ya divide and rule eyabuzaabuza oba baawulemu wafuge Museveni afulye nnyo okwagala okwawulamu bannansi abakubaganye nga bwe nze mbagamba nti Museveni bwe yakulyetingawo ADF amannya gafulumanga aliga g'Abaganda basiraamu era bebattanga abantu b'omu Kasese Bundi Bujjo nga kino kikulyetinga enmity oba bukyayi eri abantu b'e Kasese ne Bundi Bujjo ne Fort Portal eri Abaganda naye nga bakikolanga Banyarwanda batumanga amanya g'Ekiganda azuwe yakulyetinga koni naye nga amanya g'abasirikale abali mu kutulugunya n'okusala abantu mu Northern Uganda amanya balina ga Kiganda boogera mu Luganda ekyo ne kikulyetinga obukyayi wakati w'abantu b'omu Northern Uganda n'Abaganda nga Abaganda babikola abadde babbente mu Karamojjo n'abatta Bakaramojja amanya ku nemutagaza kubadde ga Kiganda nga boogera Luganda naye nga Banyarwanda nga babbente za Bakaramojja ekyo ne kikulyetinga obukyayi Bakaramojja against Baganda which nti final awo Northern Uganda na Maserengeta bategedde nti bano si Baganda Banyarwanda thereafter kati Museveni okalimuweka okalya ddakadda envunyo giri mu katiko neekulina mu kofini neekugwebwena kati wano wali okulina okomeso wano mukulu Abe Musinguzi mbasaagala nnyo ttera kuwabudde ne kambukuwe oli mukozi wa gavumenti ya NRM omuteeketeeke ng'okulya ku mitimbagano egy'enjawulo weerimbika mu nkyukakyuka nga si kyekigendera kyo ekyo nakyalese kitegeere wano ensonga ekyokuba ng'omanyi Oluganda era ng'okulidde mu nnyendo Ssenyange Masaka tekikufuula nti oli omu ku Baganda gwe Abe Musinguzi ompulidde bulungi nnyo nkuddamu ekyokuba nti okulidde mu nnyendo Ssenyange Masaka tekikufuula nti oli Muganda gwe Abe Musinguzi tuli ffenna ya tekikufuula Muganda tolina lukusa wadde n'olumu okutandika okwogera ku bigambo bikwatagana n'Obuganda n'okugaa nti Abaganda oba Omuganda omu ayagala kwefuula kabaka tekiriiwo ekyo kikyamu mu system ya divide and rule mayiga gy'akozesa ne Museveni okwagala okwawulamu Abaganda abakufuula Abaganda tebalwanyisa Buganda bakusindika ojje oyogera ebigambo ebyawula mu Baganda naye ndowooza oswadde tekijja kusoboka obadde ku radio lwaliro noyogera ebigambo bino wammanga saagala muntu addamu nakwogera mu maaso gange ekigambo NUP nga ddala Kyagulanyi Ssentamu nga ddala Kyagulanyi Ssentamu yakyagikulembera Kyagulanyi Ssentamu lwaki nze namukyawala lwakunimba naye saagala tukirimirengako kiba kitegeeza nti bw'olimba omulwa one ogambye Kyagulanyi Ssentamu wamukyawala kukulimba osobola okubuulira eggwanga yakulimba ki mwalina ndagaano ki gyakyatuukiriza naawe bw'oba wali muwagizi wa national platform buli yajjamu mu national platform teyajja ng'alina omulimu no one was appointed to fight for that country you appoint yourself and you leave yourself nobody forces you to stay or to leave you just leave as you came nobody appointed you mu national platform buli mulwanyi yenna yajja ku lulwe teri ya appointingibwa so bw'ogamba nti Kyagulanyi yakulimba kusinziira ku kiki kyenjagala okubuuza kyotasobola kubuulira ggwanga ekiwandibwa ta yanimba ku nsonga ABCD no buulira ensi Kyagulanyi yakulimba ku ki wali ku bakulembeze ba national platform wali omu ku bavugirizi b'ensimbi oba wali mukulembeze ku byonna ku byenjogedde tekwali wali kireerese ng'abantu abalala era bajja okuleebeeta ne balemwa ne baddayo as simple as that takulimbangako ekyo kikyamu tugenda mu maaso ngenda kukwata mu vidiyo ze zennyini ndyoke nkuwulira olwambu lyogenda dduulira tugenze mu maaso
Munyonzi nali promoter we era ekyasinga okufuula Kyagulanyi w'amaanyi bivulu byaffe tandoza ekiraga ejjo kyadamisinga namuleeta mu nkuka 2015 nemuleeta mu 2017 nemuleeta mu 2019 naye olunaku ababuyabuya be yavaayo n'agaana okubeegaana balumbuye nga batyobola Obuganda omubuyabuya oyo lumbuye abantu baagana okukitegeera naye kakibagamba olwali nti yavaayo nga njogedde n'agamba nayagala mwannyinazi n'ebyo ebigambo byabiri muntu ebisinze. Alright, tusimbe wakati awo. Kyagulanyi yagaana okweyambula ababuyabuya be nga lumbuye. Kye bayita obukulembeze kintu kigazi. Ate no struggle gye tulimu tebalina go bawandiika wantu nti gogenda kukola mulimu gundi nedda. Kyagulanyi tana muntu gwasobola goba nga si mukulembeze mu kibiina kya National Platform. Kubanga tewali ndagaano mpandiike tinze bwe sikole kino sigenda kukola kino bwe sikole kino bagenda kungoba nedda nolo yalwamu nnyindo olwekuula wekka. So President Robert Kyagulanyi Ssentamu na muntu gwasobola goba kubanga akugamba tuli kulabira ku bikolwa byo bye bikweyimirira ndozo kitegedde bulungi nnyo. Ogambye nti omubuyabuya nga lumbuye nze ndowooza njala kugamba bwe bayita babuyabuya okusimba layini eyo gwogisookamu ne banno mwenna olw'ensonga bw'obanga ekyali kikulese mu noopu kyakulula ate n'oddukoddeyo wagire Museveni kitegeeza gwe mubuyabuya asoose kubanga nze bwe najja okujoyininga struggle era nkyakirimu nkyakola ebyandeeta ekyo kijjawo kiri kyogera nti ndi mubuyabuya gwe mubuyabuya first class. Bw'ogamba nti ekyakulemesa wa Kyagulanyi yakulimba naye ate nze akyali mu struggle nga mwendi kitegeeza nti nze sikwalifyinga kubeerako ekyo kyompise gwe mubuyabuya yajja ng'olina ebigendwa bye ne bikulema n'oddayo kitegeeza nti gwe mubuyabuya nzisibirako mubuyabuya kyenjagadde okutegeeza ekisookera ddala ebintu biri byanjawulo zobitegedde era ndowooza ensi etegedde wakati w'omubuyabuya n'atali mubuyabuya kubanga gw'oyita omubuyabuya akyaliwo myaka agenda mu 6 waali gwe agamba toli mubuyabuya wabeeramu emyezi 6 n'odduka n'oddayo mu NRM so you qualified to be omubuyabuya. Nkikutte bulungi nnyo nkikuddiza abe musinguzi ekyo nakyo nkikuddiza katugende mu maaso. Olyasinga okumusijja mu NUP be babuyabuya nga lumbuye okuvaayo n'atyobola obwakabaka bwa Buganda okuva ku Mande mpaka ku Mande NUP nevaayo negana okuvaayo okumwegaana n'agera ku makya n'atyobola Katikkiro wa Buganda ng'amanya okutega eposi n'agamba 8 n'ekitundu ndi mu bimuli by'Emmengo n'alyoka atyobola Katikkiro wa Buganda n'Abagereka afunafuna n'ebikyalo ebisirusiru ne byambala gomesi ebifuma n'Abagereka ebyo ne byenangalumbuye gwe mulimu gwe yakwasibwa naye ng'omusajja omugezi Kyagulanyi Omuganda n'ogana okuvaayo sipiidi okwegaana ekivubuka ekyo n'ettiimu yakyo ate bakola ekintu kyekimu ayogera n'agamba gundi yanzizeemu n'akuteekako bw'atyo owulirize ekivubuka kya takisi yanzize nga tayogedde ku linnya lye kitegeeza nti baagala nnyo n'okuboogerako kubanga eri baabakola ababakwasa omulimu ekisajja ekyo nze bansiba gye mukomera nze mukomera natuukayo nga waadi gye ndimba gikuuma butiribiri nga buli muntu abuuza abitex ali mulwomu ki manyi nze ndi muntu w'abantu nga mpuliriza abantu bonna njagala emitwalo 5 okuvaayo njagala 10 naye ekisooka okuvaako ku mutwe ze banviiri noba obeera bakuwaana batya mukomera tukuzaayo nviiri osooka kugirita ate zaaliko bakusala bulungi nnyo. Mukulu Simolingi nyini biteega ekizibu ky'olina ensi teyagala kitegeera naye njagala ensi ekitegeera olwaleero wano njala kutegeeza singa si program nakasimu kaye kano akaabitanga singa Ssaabasajja Kabaka taliwo kubanga oli omu ku abo abaali bafuirira ezirwana Ssaabasajja Kabaka affe kubanga naawe toli Uganda mwali mwagala affe era program nyingi z'okoze ng'onvuma naye nkuleka lwaki sigenda kuleka lwaki. One, ogambye nti navaayo ne ngamba nti weevulunga mwannyoko. Was I wrong? Wavaayo n'okuba disclaimer nti kikyamu kubanga information engirina naye nga sinnagendeyo mukulu Simolingi bitekisi njagala osooka obulya bannayuganda bonna emyaka omaze emyaka egisukka mu 10 ndowooza gigenda mu 25 plus ng'otegeka ebivulu sente z'obadde otegekamu ebivulu oziteeka luddawa nga mu Kampala ne Masaka toyinaayo nnyumba osula luddawa. Emyaka 25 plus obadde otegeka bivulu naye ennyumba yo mu Kampala eri luddawa ne Masaka osula luddawa
baketi abala bonna tumanya address zaabwe gye basula n'amayumba gaabwe ne famire. Gwe ennyumba ye erirudda wa mu Buganda tolina nnyumba okyali mupangisa. Kyobala nabo bakujja ku interview bakusanga either mu restaurant oba mu lodge tolina maka. Banyamo ne basse bannamawulire mu Kampala bwe neno video mujja gisalamu. Simolinge Abitex nyini Bitega babuulire ennyumba ye erirudda mu Kampala oba Masaka weeri. Gwa lutinkudde. Ba bloga, ba YouTuber, ba namawulire simabukedde ni TV muze Simolinge ennyumba erirudda mu Kampala ne Buganda talina nnyumba. Kiki ekitwala ssente? Ngenda duba vira kunto mpola gwa lutinkudde. Mukulu Simolinge Abitex nyini Bitega. Munange ogunywanga n'ogufujja. Eno yembeera mwoli. Eno yembeera mwoli mukulu. Eno yembeera mwoli. Eyo magujo giraba yembeera mwoli. Economically, socially, politically yembeera mwoli. Ye yembeera mwoli. Kati bw'oyogera ku Kyagulanyi n'oyogera ku Lumbuye. Kyagulanyi ye musajja yeekoledde ssente ze n'azimba buli kimu ng'akitegese bulungi. Ffe boovuma nti tuli babuyabuya. Publicly wali olazeeko omwana wo gw'ozaala. Public yali lazeeko omwana wo gw'ozaala. Azaala ekiri akiwongerera. Ate weesonyiwe Kyagulanyi kubanga takyali mu kiraasi zammwe simwotegera bivulu simenki alinjala kujjukiza. Mu kunoonya ensimbi tukozesa ebintu bibiri. Byebiruwa. Either oyina ky'otunda oba oyina obuweereza bw'oweereza okufuna ssente ebintu bibiri mu bulamu bw'omuntu. Either oyina ky'otunda oba olina obuweereza bw'oweereza bakuwe ssente. Either you are selling a product or you are rendering service to someone akusasule. Ku by'olinako ki? Kyagulanyi ssentamu yatondanga product ya buyimbi n'afuna ssente. Sigwa mwandikiranga ennyimba era sigwa muliisa sigwa mumeesa. So si project yo still you don't own Robert Kyagulanyi ssentamu. Kubanga ye alina business service yalendalinga ne bamuwa ssente. Era ssente z'osasula talina kivulu kye yali ategese n'atakiyimba. N'ebivulu bye mwagamba nti mwabiteeka n'atajja Museveni yabawa ssente zammwe ze mwamufera n'azibawa. So kati ekito kyekwasa. Bw'otandika okugamba tuli babuyabuya njagala ensi etegeere. Ensi njagala etegeere etya? Gwa bitinkudde nti mwenna abatuuze b'oku Ntebe Road ng'osula ku bitundu wano Namasuba, Siteera, Najjanankumbi, Zana n'ebitundu ebisigaddewo. Buli lw'owulira omubbi amenya ewuwo oba essimu ebbiddwa ku Zana, Najjanankumbi, Siteera oba Namasuba. Ennyumba oba emenyeddwa oba essimu ebbiddwa ku street aba agibbye abeera mutabani wa Abitex amuva mu ntumbwe gwe bayita Abe Tugume. You know one. For the first time ogenda mulaba. Yo yali mukakofiira akakiragala. Yoyo Abe Tugume. Tasobola mwalaga wantu wonna. Oyo Kondo. Yoyo Abe Tugume. Kondo Nyugunya 001. Era wakusanga ng'olemedde ejjuguliryo akunyiga n'akutta yoyo. Mubbi Kondo atta n'okutta. Abe Tugume. Gwa lutinkudde. Era ndowooza yali mukakofiira kakiragala. Yo yali mukakofiira kakiragala. Ndamulaga abantu bategeere. Yoyo mutabani we Abe Tugume Kondo 001. Amenya amayumba abba amasimu ku byali byambasomedde ku Ntebe Road Jojo. Abe Tugume. Tasobola mwogera kuba naye kennyini akimanyi kino kikolimu. Nja kumala mukutimbire public ejja mukuba enyondo ojja kutya. Ojja genda omuzike gye omuzike wamu yoyo. Abe Tugume. Simubbi mulwadde 001. Namasuba, Zana, Siteera, yoyo. Mutabani we. Tasobola na mwogera ku mubbi muzibu Kondo Nyugunya. Yoyo. Kati mukulu
wabitenkudde ze sinakuyitako abategesi b'ebivulu n'abantu bakulaga nawo business balina kye batamanyi naye kanti bagambe omwami ono Abe Musinguzi alina muganda bamuyita Kakoma n'abalala balina sister bamuyita Ayebazibwe abasinga obungi mumanyi Ayebazibwe ono mukongozi wa Abitex mu ssabo lyawe eri Kalinda oba Ekirinda Masaka ono mukongozi waabwe wabula Abitex ne family tebalinako wadde omuzimu ogukongojja emmese eya musonso bakwatagana ne mwannyina ono Ayebazibwe ne muganda Kakoma n'abalala ne bagenda e Tanzania bagula amajinni ne basetinga essabo e Kalinda Masaka mwannyina abo ono Ayebazibwe n'afuuka omukongozi bafuuka omukongozi ne batandika okusaddaaka mu kusaddaaka amajinni gano ne gabeekyusiza ne gabakola kye baagala Abitex ne muganda wo ono Kakomo ne batandika okwevulunga mwannyinaabwe ekyavaamu ono muganda Abitex Kakomo n'afunisa Ayebazibwe olubuto ne bazaala omwana naye nga Abitex yevulunga mwannyina ono abali n'edduuka Kampala Road Cement bwa kati kikyaliko yali ali mukoledde Abitex gwa bitinko nenda nina kuwoninga ddanga towulira oyina dda teriri neyo yasama nnyo kati njagala zigenda empola zaabike ojja kuwulira nti okulumba Kyagulanyi kikyamu n'okulumba abantu abatakuliko kikyamu so mukulu Musinguzi lekeraawo okumanyira Bobi Wine oba Kyagulanyi ne struggle fa ku bibyo okera ku leediyo n'otandika okulumba omusajja atannakulumbako wadde okuvuma okumanya byokola byabasukkako mwannyina mmono Ayebazibwe yali awasiddwa nga mukyala mufumbo ewamwami gwe bayita Mugabi ono yali akola mu local government naye mwamuforcing omujjayo ne muteeka mu bintu byammwe era ekyavaamu amajini ge mwajja Tanzania ne gabaforcinga okukola ebikolo bya Sodoma ne Gomora mwannyina mwe ne mufula mukazi wammwe ne bufumule mumufa yali mukyala wa Mugabi mwami bamuyita Mugabi era akola mu local government kati mukulu genda mpola ngo yasema kuba tujja kujjoda ebyo mutamanyi nze njagadde otegeze public kono mutabani wo otegeze public mwanyo kugubadde weegaana ne muganda wo Kakomo n'ebikola byemukola buli muyimbi yenna n'omutegesi w'ebivulu akutyako kimu kuba tebakutegeera togaggawala osigala oli mwavu wabula tova mu masabo naye nga kennyini guwagula amajinni nga mwannyoko ono Ayebazibwe ye mukongozi ate gwe mwevulunga yensonga lwaki toyina nnyumba na mu Kampala ne Masaka toyinayo nnyumba era ojja kufanga obunga lekera okumanyira abantu genda otereza omwana wo otereza amajinni ge wagula olyoka olumba abantu Kyagulanyi bw'omanyiira yeetegekera obukadde bwe n'obuvubuka bwe abaana abakuzizza bulungi struggle wagivaamu focusinga ku Mukama Museveni muwane nga bw'oyagala ffe tetulina kizibu ne bwe onojjanga n'olumba Kyagulanyi tugenda kukulumba mpaka kuwulira bubi kati ensi etegedde mutabani gw'okwekedde ebbanga nga nyugunya mubbi mussi nga tasobola mugala public mumulaze mwanya okugowakaje wali gwe nayogerako amannya ge nga leesa amatuufu ebikola byemukolako n'omwana gwe mwamuzaalamu naye omwana wakakomo ono muganda wuli lomulikola DNA engo nga mwanyina mwafudde lumanyani kitawo mutuufu mwanyo yasaamirira nnyo ate ng'egyo talina wadde n'ennyumba mu Uganda ng'ozi otegekedde ebivulu emyaka 75 wali batoyimira mu batu wadde okwogera ekikwogeza ebyo kubanga okimanyi bulungi ne enkuka y'omwaka guno Mukama gw'okulya mayiga yagiguza dda Balamu Balugahari oyinza okuba Justin ogenda kubeera nga omuntu ayambako Balamu naye nga enkuka eno mu Mwamugundi yagiwadda mayiga yagiwadda Balamu so njagadde okutegeeza lekerawo okumanyira abantu govera ku TV yo mwongere ebigambo wabula va ku nkyukakyuka va ku Kyagulanyi va ku bantu tolina kyolina Abe Musinguzi tolina kyolina nga n'essimu olumuzi okwata bakuwola mpola okuteekamu layini tolina kyolina ensi njagala etegeere njagala munnamuleete obusajja akutwale ku nyumba ya Abe Musinguzi amusabe ekyapa akusabe n'endagala ne sereza yagulako mati y'okugizimba mu Kampala ne Masaka agikulage bw'atakutwala mu ya mwannyina
oyo muganda akakomano bonna babbi kati omwana omuziba yonka muyo ndono kenyini mubbi sijjukiro bali millennium nga tuyingira millennium watu bayingira 12 lwategeka ekivulu mu didis sijjuba yali millennium wali ki nalozo ba kalimu eri kyagudde moddalu kalimu eri yakwata akasajja akamatayi n'akasito mubanga nakagafuluma didis n'awamba omulyango paka ku kiro kuwulira bubi nga kamaze omufera naliwo physically wezo okuza ati sikumanyi naliwo physically n'abategesi b'obuviru kuno bakimanyi kayo bayimbi bakwata jeke kalimu hiri jeke nyini oyo mugagga yakwata jeke ngo yagala mufera lekera wakamanyiro mukulu mulina ebizibu bi emyaka 3 plus otega bivulu toina de wasima toyi futi 5 tona de bazimba nyumba abana bakulema okusomesa do okulabira baba bakondo bali mu Kampala wozambo ina sente wenno kene nyolinga nga stroje banywedde mu soda enkofira tokuva ku mutwe eringa sokisi mbigere wenno unyamanyo olinga embalase vo kulinyira ojo manyira abantu ne suti zo yambalo zijja wa dobbing ojo manyira abantu ozewula bwewozi nenjala zako gwambigire tosobola kule bantu wachenjala zako gwambigire ojo manyira abantu abitekiserekera okumanyira kuba toyina kyolina yensobola osiba mayembe ng'ologa singa amayembe gali gagabasisere siga gosinga obugagga mu Kampala wabula kyakulema ekirungi kyemmindi wagivaako oli watambulanga n'emmindi ng'ofuuwa emmindi abantu balaza omusono kumbi wali ofuuwa mulagala obulogo bukujjudde wenna otambula oyugayuga olinga balugwali nnyo omutuba enkwe zikwetimbye wenna embako zikwesimbye ziringa ng'engezi bukira ku mudaala guno engegezi bakalira ku mudaala mwaka ku mwaka togejja lwa bizibu weegulira emmanda okuva e Tanzania ne zikunywa gwalowooza nti ogula bugagga gw'olina amaanyi agasobola okubeeza amagini gwe olina amaanyi agasobola okubeeza amagini kyovula teri mukazi gw'osobola kuwasanabira mu nnyumba yo nga waali tasobola osula omeketa amannyo olinga ameketa bagiya ofuluta ekiro olinga nga mbizi za bitanga zino mbizi z'Ekenya zino ezidduka mu mugundi embizi nezidduka zino bu V16 valve ng'ojja omanyira abantu toddamu kumanyira abantu kola bibyo musima Kyagulanyi Nnimba yakulimba oli mukazi yakulimba oli mukazi era nkubuuza bwaba yakulimba ali waddembe okulimba kubanga omaludda gwe alikaga ntakulimba alina kulimba gwe musiru kubanga oli musiru totegeera mwakola wendagano nti omubanja muya Nnimba omusajja ovemu ekigambo nti yakulimba mbulaba musitago gwe mulekerawo okumanyira abantu kubanga mufuna platform ku radio okumanyira eyo system ya divide and rule ejja kukola mu Kampala kati oli bweyogerako Robert Kyagulanyi Ssentamu mutabani wa Ssentamu muzukulu wa Buganda goli abe musinguzi emiya musinguzi ensonga za Buganda tezikwatako eno system gye bakuwadde ogijja ogisome eno kansoke njizanyira abantu eno slogan tejja kukola mu Buganda eno gye bakuwadde nga kumala okulaba eno gye bakuwadde eno omusajja gwe bayita Kyagulanyi gwe yategedde nanyini masanyalaze omutuufu nti bamuyita Ssaabasajja Kabaka era jjo yategedde nti ye amasanyalaze ga power bank yayingidde bino nze byogera Kyagulanyi Ssentamu yatuwako ekiseera malowooza asinga Kabaka amaanyi okusinziira ku statement kati eyo system gye bamusindikiddemu ajja akola divide and rule Kyagulanyi olwalano bwa Kabaka ne bw'olya gwe batunuzaamu kamera eno embakobako amaaso gamuguddemu alinga atanywa omutwe omwetolovu gumulinga nga sweet bomb amatu gamubanga alinganga side mira za gundi za bajaji zino boxer enkofiira temuva ku mutwe ali mu studio yageregera bitakwatagana gwe muvubuka gwe ku myaka 5 gyogenda okuweza n'olunaku lunofe enkuba ejja kutonyeewa mu kukyalo olwo byokola byolina mujja mmanyira tusiise ennaku zino tuli poole nnyo tetukyagala nnyo kulwana bantu nera gye tuli mutulumbayo ne mutandika tutinkuula zino ensonga z'okuva mu mbeera twali twazeesonyiwa nga tukola information
negwe nsobola okubeerako wiiki emu n'obula ne wonywa amazzi gwe ate mutabani we nnyinza okukera ku makya ne mutiyimba n'adduka n'adda mu nnyendo Masaka nga mu Kampala ku ntebe tutasobola kubeerawo mu kutimbira oli omuziki ekikusuddemu amatama gano gonna kumeketa mannyo kiro jammanyira abantu munasonyiwa benyiziza nadde namuwoninze dda ate konoddamu okuddamu okwasamira ku linnya lyange in fact guli waddemba okunjasamira naye okuddamu okwasamira ku Kyagulanyi kijja kubeera kirala mu nyinza oli waddemba okunjasamira nga bw'oyagala kubanga obadde ng'okikola naye kusiriikirira naye okuddamu okwasamira ku struggle ekintu kiri kimu njala tukkiriziganya olwaleero wava mu Nuupu gyesonyiwe yogera ku birungi bya Museveni byokka teri agenda kukulumba nkiddamu wava mu Nuupu which is okay yogera ku birungi bya Museveni byokka byakoze period Nuupu gyesonyiwe ne Kyagulanyi mwesonyiwe mulinde mumuddewo wedde wala basobodde okusinga nabata kusinkanye weesonyiwe Nuupu nga bwagivaamu yogerera Museveni ebirungi bye byokka ne NRM ate weewale nnyo okuyingira ebitakwatako oli musajja mu kiga abbe musinguzi ensonga za Buganda tezina we zikwatirako newankubadde baguzana Masaka mu nnyendo tezina we zikwatirako mukulu kubanga lubaali w'omulamu tasamirirwa Abaganda tusamira lubaali w'Abakiga tusamira w'Abaganda okitegedde mukulu katoddiranga kwogera ku Kyagulanyi ku nsonga za Buganda kuba tolina wojja kubeera genda mu masabo go ologe musaddaake buli kimu kimwakola kitugenda bakozesa ebikolobero ne mu nnyendo yennyini ayagala okufuna information gende bulinda bajja kuwa information ekwatagana ku famire ye n'ebikolobero emagini gigakola abantu gasaddaasa abantu galidde abantu gavuwazizza bagagabo ku kyalo gabasse buli kimu tekitegereka mu famire y'omwami ajja amanyiira abantu kati gujjuddemu mmanyire bulungi nja kukwabya mpulidde bulungi nnyo nkumaliriza olwaleero yolesoni baddeeyo in fact nokuddamu kuwa obudde mba nkuyambye one toli semaka kyekisooka tolina address ekyokubiri tolina nsimbi nawe obeera ku musingo nga mpaaka myunku wente ekyokusatu olina mpa wengwa wena olinga mpale za Museveni tezinywera tezina we ziraga watuufu ekyokuna genda mu NRM mutera kuinako obuzibu Kyagulanyi mwesonyiwe bonookola ebintu ebyo ojja kufuna embeera sijja kuddamu naye nze wona mmanyire oba omanya ku Kyagulanyi tojja kwabika ebyo mbikugambye ompulidde bulungi nnyo naye nga njongera kujjukiza nga nfundikira nze gwoyita omugwagwa nkyali mu Nuupu nkyagala ensi yange gwe ate yeyita omugezi wava mu Nuupu emyezi 6 n'ogenda kati kitegeeza nti gwe muki gwe mubuyabuya oba omugwagwa n'olwensonga njala kukwagaliza okubeerayo kulungi video bajja kusaliramu ekutulemu ba promoter banno abayimbi n'abantu bajja tegere kitufu n'abali Masaka tisazo video bajja bategedde kikyoli ate bali mu kusebola message information ya jija mbeera nayo lwakuba abantu basirikira busirikirizi ate nkusuubiza kino kijje kunze nkusuubiza mukasajja gwe kasajja gwe essaawa yonna bagenda kusibako mu kkomera ng'ekikusirisa mabanja essaawa eno bagenda kusiba ng'ekikusirisa ki mabanja wanasobola nakwegulira simu nga n'essente zipangisa oluzikubula gwe omanyire Kyagulanyi nze nkyali mwavu naye nkyayamba eggwanga lyange mu stage wendi naye kati ate gwe tolina kyolina tosobola nakwogera mu bantu mukama bankumire video wedde tusigale ku 3 za kawungezi mweraba